19 Mr. Gadget Rupist of course I'm a Kaiko represents Mr. Gadget tuba wetulinyo ali kasavu kanyama anenkola video channel ziba bili of course emwe training eri wa Google High but then wali Metro FM Sunday ziba samza mpaka mwenda Monday ziba sawa 10 paka mu eba hot seat etwa analyzing ensonga za music no kubanti tulu aba music atambula atya embere tambula then Saturday chiba chigula MC Bradati ambana takoga DJ Santos Rupist shows ziba satu in a week next ziba za mugundu so nakulwali mukanyumiro kano akaba tutumfuke tuleta wali ku YouTube then katuwamu ne kuchigunda ndi msali tokubanga negatidwa ko katonda waraga tuli maje master baba sabule mbaga aziza nsabo buze kwa tulaba akuni kwanga start n'abasukala ku channel za fezo edenwo anti abali ku munyenye egwanga fe munyenyezo obulamu antuyingidde yawo nebaza katonda kuba bakumye bulungi muri balamu mweyagala ate kyakabye kubanga mweyagalira mu nseno olusije mutanoza nti mwa magoba nenga mukyonna kikiri mbagala nyewe bakana ya dedano atebe nanga bisetu go lupi so ziza mbabonzeko abantu babonzeko tutandikire watata it has been a while ochitegedde yake 3 mwekizaya ziza tutandikira wenyini chechileta music break experience na kuzimba legacy kangambe yeah so ebanga liwayimbira ziza wali okoze legacy okubanti owa music break abantu nze munganze nze gutolinda abantu kigamba kwase bakutandika ongoyimba ngoyino kimanya nti no kati wano ngenda bwetira kyogenda mu gobo gendo kiyita musibbo so ziza njaka tutunye musical break lwaji takinga ebigamba ne bijja binyi tiziza yagwa era bino okubeerawo kati mwabagana okutuukiriza ebintu bibeero nga temwatondo katonda abatuna mubituukirize mukyanya abantu bibogera abantu ino baleka ne bogera kwa bo bali okwogera omuntu gwe bogerako aba ino genda maso because ezo ze kwamba kwempagi kwalinyira buli loti ebigambo wano ti abantu bibogera bakusekereza busekereza kubanga bo shegera ya ebigambo by'abantu bino okubeerawo era bibitu making kati abibi anti bayino okwogerera nnyo osobola okutuukiza ekiroto kyo kituukira bategeera kituufu kyaliko yali akifiiring anti kyalina okukola n'alemerako n'akikola ziza mu kutenga musical break eno atenga musical break ng'ogobye roja gwa mugoba kuba talimba abantu mu kumugoba atenga musical break tuleke nti okugoba manager n'okutenga musical break kali kyakirubirwacho of course kubanga tosobola kubanga nga gwe ba manager bakugamba tugenda kuyimba eno nga gwe bagamba tugenda kuyimba nga mukana katutegeza muba boyina bagamba nti bafune emirimu ebinaje bakola ki je bakola ya kubanga gwe oboyina ekibali kyogera mujukira gwe nanyini career kati jukira nze ne wandikire nyimba buli kimuze ekyekolera so aba managing music te ba managing ateze yeah ba managing music kubana bo managing baba ina okufuna bwe kiri so tuzanyaka tutunulire Roger avuddewo osirikamu last year twaina nazala discipline album lwachi luimba lumule lwafuluma nga yalinga teaser nga chetwagala okukola chetwagala okukola tetuna kituukiriza ngabo bimanyi abantu nga boogera nnyo nina ne nawulira wano ku YouTube bano basibanya Dr. Male abazanya comedy tia Male nagamba obi wange umukatikulo byanaza amasiko bafana yafana intana negwa na mu yazikibwa ngamba bano bebanzika bano bagayi otegera kakati nengamba kamaro bakola ki obabuze bino byonna byona because echi ebaddewo naye nga ebyo natubeereyo nga bitusesa nga nafe tunyumira kubanga obogamba nzani gwe bogerako nzani gwe kitegeeza kati kyola nadamba gamba nti nzukidde mama de na ofude music limbo nti nzukidde n'endwadde ziwona n'emitawana givaawo lwaki mwe babakikiriza olw'ensonga nti mwazita kati kitegeeza bwe nzuukira mba mulala amaanyi gaba mangi ng'omuntu azukidde bwabeera bafana ng'ogyeko muyimbi okuteekera musical break omuyimbi agwa ampozi ng'afudde omuyimbi tagwa so olwaleero n'omuyimbi ye ne bw'aba agwa kyeki bwagwa n'ofunamu ki okitegeera mbadde manyi agwa yagenda mu maaso kubanga gwe atagenda kugwa era tosuubira kukola ebyafaayo mu nsi kuba abagwa bwe babikola kuba bakilaimbinga kutuuka wala n'agwa ekyo muyitamu okugwa si mwe mumuteekamu ssente si mwe mumukolera byakola ate omugambo otya nti yagwa kati bebiri bega nti ebyo bigambo byamwe mucreating omuntu awangula alina obigumiikiriza n'amanya nti ebyo bigambo byabo okitegeera so kati omuyimbi tagwa mpozi ng'afudde ate oba n'abafudde nga wali muyimbi waddala togwa kubanga kati nze radio siriwuza lunaku nga siwuliriza radio because yalina omwoyo okitegeeza alinga ataafa yafa mubiri naye omwoyo gwe gukyafuga kuba muziki akyayimbibwa abantu tukyamujjukira buli lunaku
Fire bonga lutaya music mulungi nnyo lutuuka omwaka nga tumujjukira nga tumusinza music nga tandika okukuba buli wamu kitegeeza buli mwaka lukutuuka nga Yesu abasajja kitegeeza bonna bamanyi bali mwezi ennaku basinzibwa okitegeera kati kikomawo ne musinza kubanga byaddala abatwala mu mwoyo gw'ennaku ezo ez'okubeera nga muyingira oba okitegeera ennaku ezo mazaalibwa biki ezo. So njagaliza tutunuulire wootabadde ebiyenje birinnye bakiyita oba abantu badde beegirisiza mu ddiiro mu mbeera yaraga wootabadde bingi ebibaddewo. Tutandikire mu mbeera y'okuba nti music agudde comedy ali waggulu ki ekireese ekyo? Anti abayimbi nga tebakyayimba music waffe wa bigambo kati fe abamu tuwadde tubiina ne tugamba kituuka ne kiba kyakyeingaza kino mu ndagawa kati okolesebwa kwentandika okuteeka mu bikolwa kuba ye music wano taliiko mbu competition sina gwe nazaalibwa naye ate nawe tolina gwe wazaalibwa naye mu bya music oba ne mu bulamu ofa wekka wazaalibwa wekka kati ebiseera ebisinga ebintu byolina okukola mu bulamu buno obwensi obikola buki boogu okitegeera obikola boogu boomu kati ye ensonga ereetera ekyo okubanga olina yimirira bwomu okubanga otuukiriza kyolina okutuukiriza. So olunaku lwaleero ziiza abantu badde bazze bakola ebivulu ngolowooza music kwali last example ngenda kulaga last twalina Fikfa Maika ng'ennyimba zonna azikoze music amukoze n'akola concert ne flopinga olwaleero naba comedy buli week tuba ne comedy shows eziwera ennyo oba ettaano mu week nezikola ki ekireeta music concerts obutakola abantu bagala bibanyumira comedy asesa nanyuma abentertaining kati gwe abayimbi boli mu kumenya osobola basasulira kati gwe batasobola basasulira kitegeeza nti okuyimba kuva mu bigambo blood okuyimba nakuba kukolerera kati okola concert kijja wano nga anti okola concert mwe mwakireta mbu akoze concert yabo wakabi kati abaana abasinga mu mbakoze sense obi ng'akimanyi bwe nkola concert nja kufuuka waki wakabi kati concert ebiseera ebisinga tekufula wakabi kuba ebivulu bingi ebikoleddwa beerabirwa nadda ebivulu bingi ebikoleddwa naye ate music ebyakola music yakola ebivulu ebyo yate akyajjukirwa okitegeera kitegeeza nti bwenze kati bafuna okukola concert mmala kumanya nti ekintu kyenyimbye kiggulwa abantu bakigula kirimu amakulu eri abantu omuntu bwakiwulira kikola amakulu waliwo music azimisa abantu waliwo ne music agulibwa nti nyambala engoye zange ngende n'agamba ne bamikwano gye n'abakuŋŋanya n'asasulira n'abalala 5 ng'ayagala bajje bawulire ombu obubaka bw'omuyimbi we oba ekinyiizo ekiri mu kintu ekyo. So kati okuyimba oba omuntu ekivulu kimusaze kiva ku ndongo gy'oyimba nze nganze endongo gy'oyimba enneeyisa yo promotion gy'okola okitegeera kati ebintu ebyo abasinga gwetwawala abayimbi tebayimba live band omuyimbi ayimba live band ku lunaku lwa concert n'olunaku lwa concert n'atuuka n'abagamba banne mu nsonyi webiganika nzire ku CD ziza kati gyogamba muno yina tegyagala ziza wakuba Freedom City before the music break shop bill zonna neewoga embabegako omukulu King Michael yagamba ziza bafana yagwa tamanyi yazikibwa nadda yasembye kwa Freedom City embeera wagibulidde ani atekiriwo bw'aliyinza okuba ekyo gwate kyosekerya naye kyati kyabadde ayagala kubanga singa kyabadde ayagala lwaki yabadde akikola kubanga ng'oba okola ekivulu olina okubeera nga naawe olaba bizinesi bwekola ki bwetambula eyiyo kayinza okuba nga twebwe kyosekerera nti oba obutebe bwamutunde ng'olusi kyate kyabadde ayagala ng'oba abadde mu firimu ze biki kuba omuntu ali sirasinga olanga ekivulu eky'abantu abasukka omutwalo olina okuba ekisooka ng'olina music ekisooka ng'olina abawagizi abamanyi nti nno kati nga nga tebannakutimba Freedom City oba wa sooka ogende okolemuko ogutuwa okube ku zintebe zikalerwe zimmengo zokiryamini kyengera okube ku ezo zigundi ezo oluweero obuwa mu jinja nga tonayingira concert olabe bwe mba ntimbiddwe emiziki wange gyali nawe waliwo abayimbi ayimba nga music wali Kampala yokka ate nga ne Kampala ayimbira basire Queens basire boys anti of course abanywi b'omwenge ababeera abatamira abalina stress zaabwe nga bogo ino bayimbira ozibamaleko so kati nga music ogamba abantu bakusuubira okuba nga oleeta bulina kwata olina okuyimba music abayimbi bo bakimanyi omuyimbi naawe kikuluma okubanga toyimbayo kayimba naawe kakasa muyimbi munno n'akuwa level muyimbi muno n'agamba nti naawe nofuna respect bafana nga nkyali kya musical break eyo watekinga musical break n'osirika naye nga music wakyavuga nga n'erinnya lukyayogerwako kyanjawulo ki kyolina ku bayimbi abalala bayimba sitayiro yo anti kati kyekyo era n'omuntu agobera music asobola okiraba nti tetuli mu mpaka naye tuli mu kukyusa ekyo ekirina okukopebwa oba okugobererwa nti rutini kirina okuba mu nsi abakoze ebyafaayo mu nsi beewa break bw'otuli aba greatest people in the world beewanga break abamu esukka n'emyaka 5
abasajja abazanya firimu kwe kyogamba bwazaliba watandika okukola projja nakusosonkereza nakujja ku mulamwa fe bangi batusosonkereza oli nagamba onakola kino oli agenda nasasula ne music wali mukuzanya n'ogamba ajja mukisasulya gwe muleke agenda tuuka temi nyini oyo kati gwe muzizi kwe sitaani waffe oyo ajja tuuka nga bantu bakimanyi tulina sitaani gwe tulwanisanga betusaba afe naafa buli omu ajja kuba muki mu ngalo kuba talina nnyo makulu gateekawo okujjako okulemesa ate ebyamakulu kola ki okubeerawo so mu mbeera ey'okuba mbuno bafaana awumuddemu ageza kukola legacy ey'okuba ng'ateekawo sense empya mu bantu nti omuyimbi owakabi tagwa omuyimbi wakabi tafa n'abafudde nga yali wakabi nakuwadde example y'abafire bongo lutaya nekuza example y'abamadox neku example y'abantu ng'oli takyayimba nga madox takyayimba naye bamutimba miliyoni namba na mitwalo 5 abantu ne bakola abato zina tajjawo kana abantu abasinga bali disappointed nga mwamba disappointed ne batandika okunywa omwenge ne babivaako nenga bali disappointed mu abantu abali mu spotlight ababoogerako obubi abatawa credit abatabawandiikako okimanyi right now omuntu n'avayo n'awandiika ekitabo ku music wayigana n'awandiika ba legend kitunda okimanyi n'okola bukozi kalenda ng'okitaddeko ba legendary abaddala okusinziira ku kituufu ekiriwo naye kati gwe tunya music wa Uganda lwaki oyagala nyimbe buli lunaku nga wadde awards e Uganda kebe accolade nsindikira akantu ako ono mulage kye mugamba ako okimanyi nti nsobola okalaka nsobola okukafuula award kano onyimirizaako kuno kazindalo kalaga nti nooba kajita neŋŋamba abantu yina award nti wane Uganda oba award z'ensi eno teziina mulamwa nti okujjako okuziyamba gwe omuntu nti nawangudde award n'ogitimbe waka buli ajja akola ki naye teyina ssente ne bwe mba ngitunda oba nti ofudde abaana bagenda zitunda babeereko kye bakola ki kyokka ezo award zitwala ssente z'omuyimbi blood omuyimbi akwata oluyimba lino oteeka miliyoni 3 alupromoting akoze video ya miliyoni 10 kyokka baagala muwakana akantu ng'ate bamulaga ng'ate ku mulyango nga kuba esheyi n'abasponsa ekulaga nti kumulyango basasudde emitwalo 10 okuyingira wajjudde bakoze miliyoni nga 10 n'okusoba gwe omuyimbi ogenze n'akantu kano kyokka bo benyina bamanyi bagenda gamba oyo talina luyimba yagwa biki kyokka baba kuwanika awadi akatapakwadde wadde emiliyoni ya sente olowooza lwaki wano muwa credit awadi zino ezaali eza zajjirangako akantu okitegeera zajjirangako kyobalawo ze zikyasinga olw'ensonga artist omuntu yajjangayo sente zakola video nga bwabanga oluyimba lwe lusinze mu mwaka naye kati osanga awadi bo bakola ne category zitali bakola ne category beza promoters iba mu bizimbe by'omu Kampala awadi zena kuzino bakola na awadi majestic mutasa online promoters ground promoters bakola na so ziza wenyini awo nga maliza ku nsonga ya musical break gy'oteekinze ebintu bibadde bingi awadi ezimu bubadde butebe bwerere awadi ezimu ne ziggalwa agolooza awadi zikyalina amakulu mu Uganda ate era mu mwalwawo kitegeera ffe twakitegeera dda kwe kusitopinga okuyimba nga tetwagala ebyo bya awadi okitegeera kubanga ffe tulina n'emikwano gyaffe tuwulidde ng'olwokuba yagendayo ogwasooka luno n'alaba nga byali bya kidogo n'abagamba bwe mba munjagala kati mumpeeyo ka center appearance yange ne bagimumba ne bagiwa omulala oyo atagifunanga kata agyagala nti awadi ezisinga oteekamu n'amaanyi go n'obudde bo ne sente zo ogiwangula naye nebanga tegenda kukola legacy kubanga nze siwuli awo ne bagamba gundi yawangula awadi gye bayita gundi kuba n'awadi bakafereze bawangula ezaali zifanya biki zaggwawo dda kati pamwadi tezikyaliyo gwe yagiwangula mu gobasinga ziza ulira pamawadi tezikyaliyo kati yazinganga kyogamba muno yakirina ekikopo yali misa kisemakula misa kyagitwalako kamiliyoni n'atwalako ate kankubulire ezo awadi owuli abantu bezawanga awadi beba abasajja bakyena ne music gwempuliriza bwowuliriza music wa Eagles Production era I respect those people so much bebaita ba legendary lwakuba nti wano tetubiwandikako nti mubapresenta mwe mwandibadde muwa credit abasajja wa misa kisemakula baragadi kubanga mulo ffe tuyimba nabo olusi tuyimba bibewunyisa naye twalabira ku bo nga bona ogamba nti ndabidde ku musajja oyo nyumiddwa mpadde motivation nange ngamba oba ngende mu studio nange nkisobola okitegeera nti ekyo kati so kati ffe tutandise kuteeka mu bwongo bwaffe obuli talent nti baatulaga ekkubo naye kati ffe twagakitwala person nti wekanga nti olisa omuyimbi mukulu wange yansookawo bo tebagenda buziba kumanya music avaawa music wamukola batyo oyimba otya ekyakabi okitegeera okola otya ekintu ekyaddala naye kati ate ffe esaawa eno tukigende buzibu kikola ki nze kati break gyenkoze gye mbadde nga nkoze egyogamba ebintu byenjigiddemu bwe mbikulaga mu break oba research zenkoze mu break oba music gwe nnina mu break gyenkoze muganda wange oba ogenda toba nange
nawe nyine boyino taking a break owulirize bulungi pattern okole concentration oveewo ne kye bayita waaka ng'omubuildings ng'ate si ggwe wekka naye ng'ogasseeko n'obwongo bw'abantu abalala bw'okoze research n'omanyi onajja kumpa ekyewuunyisa onajja kumpa ekinaabeerawo omanyi music tusobola omuyimba oli n'atamutegeera kati naye ng'ajja mutegeera maaso ng'akuze kuba ensi ssaako okujjako ng'ofudde naye kati oba olina okuyimba ebintu nga n'abaana bo n'abalijja biba motivatinga nga bonogamba nti nebalaga nga oshegera bigenda sigala oli agambe naye kwanza olimpuliriza abasajja ba Fire Bonga Lutaya bano ba Eri Wamala babasudde wulya n'ogamba ekinyuzi guno ojali myoyo gino gyennyini kati okubati ffe mirembe gyaffe gino tunoonye wali amaanyi manya nti abasajja baalina nabo amaanyi kyobola nti omuze muyimbi yenna agenda nawuliza music wabo abantu otandika okubawa respect otandika okufuna nawe energy y'okumanya what is power. Ziza awo wennyini nga tuvudde ku nsonga ya musical break e Kampala ebiseera bimwakubiramu n'okkuba embiranye zaaliwo nga mukola music atambula n'ebisigadde olwaleero n'olunaku lwaleero beef zikendedde mu business beef zise business oba beef ziwanise business ate ziwanikawa golabye ensi eri mu ntalo erwanagana ekulakulana Bobby Wine Chameleon Good Life Bebe Cool bakola battles nezikola sente sawa zayo tuchina battle bwe bakola battle nezikola sente wafunako mmeka safunako naye abategesi b'ebivulu bafuna ate sese atanga nawe oli part mu kitula music kati nze bwe nkoze show manya nti nno gwe olina okufuna akalango ne bwoba ondiddeko emitwalo 10 kubanga nkwesiga olina abawagizi kati ezo show zitegekebwa aba promoter ateekamu sente ze n'afunamu sente ze si show etegekebwa okumotivatinga omuyimbi ajja kati gwe bato ya motivatinga omuyimbi ki nti nayimba nnyo n'okuba bato ebaddewo so eyo bato bapromota be bakola sente si bato y'abayimbi era mwabo abayimba bato yalinga ya nnyimba nkusinga ennyimba ennyingi oyimba nnyimba eyo kati ffe ate bato gye twagala kwe kujja okutulaga skills za music okitegeera nti omusajja avudde n'akwata gita n'akuba mama me omuwulidde omusajja afuye mama me yamulere kwegamba ebyo bireetera show etafa nga ne bw'olijja emyaka gyonna ogenda kino kyogambe goloza lwaki kati saawa eno Tyson talina bikonde byakuba naye yate kati yasinga n'abaliko erinnya kuba buli akuba yegeraganya koli yateekawo trend ne level goba oba okubalaga ng'omanyi oli mukubera osobola okuba ebbafana bw'okuba bafana oba okubalaga kitegeeza nti ne time ngikuwadde otukaka sente okubalaga kati time eyo nze ngikuwadde nga saagala nakuyomba bagambe mbu naate biki kuba nange saayomba naawe okukubalaga bamutegeere nenkuba n'obudde omukole ki omukube nga nze ndiyo nange njiye kinaate kinanyongerako kuba ndaba sinnatuuka nina byenkola ki movies ze bazanye ze zitunyumira abazizanye kibatwala emyaka 10 kibatwala emyaka okutandika ku 3 okudda waggulu ffe kiyita movies zaffe zaano okuba ng'oziraba omulundi gumu n'oseka n'otaddamu giraba bagizanyira ennaku ezi bagizanyira omwezi ogwo okitegeera bo bajja leero okusaba wano enkya ne bajja ne bakwata tebali asinga mu nnyumba y'omuntu gye omanyi lwaki abanejja movies abo zetusingako esookera ddala basaba ne babawa bwe bamala okusaba ewantu oba maka ga muntu ne bamusabira ddala oba hotel ne bagipangiza ddala ne batandika okugikola mu lyaso nga movie yabwe egenda okukola ki okuba ne kibatwala emyezi gyabwe ng'emeka ng'esatu ne bazanya ekintu ng'oli alinga azanyira ewaka ewuwe ng'akimanyi olaba makage kyekugamba ffe tukwata music video nogikwatira mu ssaawa ezi kyokka ng'oyagala ekube platinum ekube kwata ngedda akagambo ekube gold oba ekube platinum kati ng'ate kyoyagala nti wano abantu baagala ekintu ekiri class abantu baagala ekintu ekiri organized organization eva mu kutekinga time okukola ekintu Ziza we wali nga nona taking musical break wakuba n'okuba abantu bonna bakuba n'osaba ng'osobola okugatta Bebe Cool n'abasigadde bakuberaga ati nga kyendaba njagenda ku stage naye nze njijeyo ebyaddala kati kankulage lwaki nkugamba ekintu ekyo kankikugireyo nina kuddawa kuyisa wala kubanga olaba legend munne yakusookawo okitegeera ayina byatakola gwe ate byolaba nti biriki musical kitegeeza nti nno ayina omwoyo watagutuuka atya nti ngenda kujja nkwate ennyimba zange bbiri nkwate nanga nzikube yajja abuukebuuka ayimba ezize kati gwe kiriwo ekirina vali ku ebyo omuntu ali more skilled kyenkugamba era skill gye bakola ki gye batera okuwa emirimu actually ku mulembe gwaffe guno oguliwo okumanya kyekiriko amanyi yayitawo era okumanyako okitegeera kyekyofuna ekikukkiriza actually kati okukkiriza ndowooza twakikozesanga nnyo dda naye kati ekiriwo okumanya omanyi ki Ziza owanika ennyimba wewandikira ennyimba zo situation eguddewo omwaka guno gwenyini nkuyisa bya mwaka guno sagala tudde eri nga waliwo egamba bano baddami bano si baddami omu ku baddami wakolako naye oluyimba bawayita primary shiba omuntu wawandikira bamunafu
Of course taba muyimbi ddala oli amalayo ng'alina buli kimu. Omuntu awandiikira oluyimba baba bakuwadde oli byawandiise obiyimbe. Gye bayita fee. Gye bayita oli yakuwadde. Kitegeeza yakuwadde omwoyo. Ebyo bintu bibyo gwe si kwagamba nti egwe kigera kati for example wamagwe ogerageranyo kati kyegamba wadami. Kangambe nti omuyimbi gwe bakiyise totya. Kubanga bye bigambo eri ebifaanana ng'ebyo Mugondi yagwa bye biwo bitodami babiteekawo. Ogende maaso baba obakakase nti kyebakuyisa ddami osobola bakakasa nti music atalimu ebintu bibiri. Waliwo music business ng'omuntu agenda kujja agula oluyimba yalufule lwakabi alukolemu byonna. Waliwo ne kibayita career business okuba nti nina kyengetereza tondaba siri mu kafubo nina career jenjagala okulaga nina mission era nze nsanyukira nnyo mukwano gwange akoze ekyakabi kubanga nkimba nino kiraba nkisiime bwe kisisiima agwe mba ngenda okukola ki okukoma lwakuba obuzibu tusanga nti mikwano ffenna tumanyi tuli baluganda naye bwe tuludda mu business skilling kati waliwo omuntu nga mukwano gwo nnyo naye ng'ate kale tojja kumwogerako ntamanyi kubanga sigwa mutandisa business eyo just ina kusirika busirisi nakola business nawe nokola ki nafa ku mudala gwe nawe nokola kadeni mu music wamwe oba mu milimo gomukola owamagezi awulire ategeera atategeera asigale nga yawagira buli omu oyo ategeera nti kino kyekituufu amanyi nti abamanyi nti kino kyekyakabi goberera ekyo era kigambe n'omulandi kino kyekituufu ziza awo wenyini kivaawo singi ata copycat rhythm. Copycat rhythm eyo ekuba abantu owandikira Spice birungo lwaki tewagitulamu n'owandikira Spice? Kubanga yali yabakyala ere yagikola yali mukyala n'agiwa bakyala banne ate ng'ekyo nakyagala nnyo kwegamba kubanga ekyo kijjayo okitegeera okuvuganya n'ebitone ebyenjawulo kijja ne muga tuyimba engoma eno buli omu agiyimbe gamba muwulire skill buli muntu agitambula atya ate akitunda ne rhythm kyobalabanga rhythm eyo yatambula buli omu wano ali mu music n'agikola ki n'agimanya abamu bagitegeera n'abamu abagitwamba yali yabakyala kati nze so Fefe Bush wagibuukira kitegeeza yakola nsobi kwegamba kwali okwagala kwe nga bagimone kati nze eyo rhythm yabakyala naffe wasije tusobola ogimba naye kinyuma bwe kiba kize nti kyabakyala ne kiba kyaki kyabakyala kyobola nti nze nawandiika olw'ensonga twagala abakyala bakube raga kati ye oli omwana omuyimbi n'agamba nze siri nnyo mulungi oba mukwandika raga oba ki kampiteziza kangende ndabe katonda wa raga olabe ng'akola ki ziza wotabadde awo wenyini nkuleeta omwaka ng'egye kutambuddemu kuba okomyewo nkyendage kuba gwali ku mpola awo wenyini mu kaseera kenyini ne tufuna kye bayise Uganda Music Association oli memba taata? Ndi memba w'omukyama atali signed shadow member atagenda yekagamba ayagalize ekyo kibeerewo singa kiribaawo okitegeera kubanga tusaawa eno nze ne bamala banteeka kwaka akakiiko oba nenkakulira kubanga likabaddewo nze ku ndowooza yange nabo bwe bakoze embisiima ku maanyi gaabwe era kigenda kyolo kubanga ojja kiraba mu maaso omuntu aba akola ekintu kyolina omuleka nakikola kati mu maaso egyo ojja okulaba nti kikoze ki kimulemye oba kitambuza bubi ebbanga eryo bakuwa so nze nagenda banengamba nze nembanga akakakiiko bwe kali ne bakkiriza bannayuganda oba bayimbi nti tukataddewo kuba nze njagala kulaba kirungi nga kikola ki nga kibeerawo kuba kati right now abo association yandibadde sijja byogera naye yandibadde ebintu obutono nobulimu kubanga ekisooka nze nga nze ekisooka kati nga association yaffe ensobi gyekola bannange mwandibadde nga abagikulira kubanga temulaga nnyo bwavu abayimbi abayimbi si babu kituukiddeawo temusobola nakukola kaadi eraga omuyimbi oyayimbidde ebbanga ataddewo industry egyo mwagala okufuula business okumuwa kaadi enjawulo nti jangu ku Serena naye nga seeno mu bifofofo nti abayimbi batula abayimbi kifaananyi abayimbi basinga baminisita amaanyi kituufu kuba babuulira eggwanga basomesa baggwanga ne president ayita omuyimbi amunoonyezeko akalulu ne bamu kubakomezawo omukulembeze ebisanja bino ebiwedde kigeza omuyimbi kintu kyamanyi akwata bendera n'agitwala mu nsi endala eyo omuyimbi ayimba olimba ne lubeerawo ne baali baafudde ne mulusangawo ne bakolamu kigeza omuyimbi kyamaanyi kati omuyimbi lwaki tuteekako hashtag eyo omuyimbi nti kintu kyavunaanyizibwa kitegeeza kinaba kyavunaanyizibwa mulwakuba mukutte buli muyimbi ne mumuteeka mu kintu ky'okuyimba si buli muyimbi nti muyiiya okuyimba kulimba musician abayiiya abantu ab'enjawulo bannakatemba
Kulimune just performing artists, never studio artists. Kati obuzibu obuliwo nti ebiseera ebisinga tukwata band professional ne tukwata business. Ne tukwata abantu abatalina experience ne tukwata business. Ne tukwata abantu kwagamba abatalina kirubiro kya music mission ne mbateka business. Ne mukwata abantu babe abayagaliza abaagala bonti mbere wakabi erinnya lyange baliwulira ne mbateka business. Bino si byakuba nti bampule kyobala nze nkugambe nti nkuwa obudde gwoba oyagala kuzimba linnya lizimbe nze ne mba siriwo nsobola okukola erinnya nga siriwo kisinze okoze eki kikola erinnya lyo. Kakati wano tuyina okusooka okubeera organized music tusooka tumuwe level tuve mbino waso ngeri eddawo byali ofumbira otya omuyimbi naawe Ziza okitegera kati okuyimba bwekuwe level kyekijja okuva mu balegendary mutandika obbawula n'omuntu nti oyo akoze nnyo kati yeetaaga okuweeyo ekitiibwa ono kati empisa zaalina naki kwegamba kyekijja okuva kubafu abamu temutulyanko nti tulwanye tukoze eki naye erinnya tulikola by music mutumanye na music kyekise kyobalamuza aba alwana mbolwanyira okuba gundi obaana mudongo kubanga music alimu raga reggae dancehall hip hop alimu style zenjawulo nezuku ne style zikyajja olwanira ki Ziza awo wenyini toli member nayo yagaliza ekintu kyagaliza ebirubirirwa bye kubanga ebirubirirwa ebyo bibulamu mu music singafuna ebibine bine bibeerawo music ebine bwe bibeerawo ne bifuna amaanyi mwana wa mama music kintu kya kati kafureza banko buli okimanyi fa abantu batulonda kuva mu ghetto ne batufula bakabi kakati bulira nzo kimanyi nako myoni n'ebigendererwa ate ebirala nga nyongedde kubiri nti nze njagala nze naawe nono numbers tusukke 10 okimanyi nze naawe noli tuvamo omutwalo ntuweze emitwalo 10 okimanyi emitwalo 10 walese mutwalo tuwezeze 10 go kimanyi nti bwenkola shone tufuna abantu 15 nga akatebe ke batulako bakasasula 15 okimanyi nti tufuna abantu 15 natunda amazzi okunya mu kitunda okimanyi kakafunyuza akatebe okimanyi akatebe tuwa tukapangisa 15 netupangisa obutebe bwaffe 15 ku 15 okimanyi tubane milioni 25 okimanyi tekuli revenue kwezo sente okimanyi katebe kange naawe tokungana mu mutwalo ne tukagula okimanyi nti abayimbi bazze kulaba bafana duty njikuwadde ne bano kati nze ngenzira mbiwulira ebyo mwaka benda gwe muyise mu kitegeza ffe tutabadde obongo obukola sente mu music mwe temubuyina olw'ensonga babatimba batya abayimbi 20 ku siku ne babatimba omutwalo gumu nga muli abayimbi 15 ku pesa ne batimba legendary ne muli nola post ngiriko Dr. Jose Chameleone ngiriko Fresh Kid nti Fresh Kid muyimbi naye omwana mutima muti ekirusa wa munano gwe kyagenda yimba ne ba legend omwana myaka 10 tadatuka class se ndongo anomba neza bwaba mwana wo tuve mu byo kusinika ebinnyo bwaba mwana wo nga muwo osobola okwereka omwana myaka 10 myaka 6 omwana myaka 6 mumuteekemu ebintu byamwe ebyekidongo mpulira n'abantu abainterview ng'omwana oyo nga bamubuuza okimanyi omwana asobola okuba namba asobola okuba ekisifu kino nakijuza ng'ayita abaana banne nga bagambye bazadde baabwe mutusasule mutwalo oyo omwana asobola okuba ekifo ekyaddala nekijjula nga mulesa abaana ne ku bantu abakulu kizibu ato kyejjuza nga mumutimbye ng'abantu bakulu bamusasulira kintu kyemugamba naye kati abakola ebivulu bo bakwata omwana sebo ne bamutimba bamulage bamuteeka mu bintu ebitali egiye mwatafuna na sente omwana yandibadde nga omwana yakuba bulango bw'amazzi gakunywa ku zi TV alaga biskuiti mata sweets sebo omwana bagala muteeka mu bintu bya kidongo ekyo nze bafana sikiwagira kakati bwe tuvaawo nojja ntunya tino n'abayimbi obalaba abasinga bagala kwolona mwana oyo mu kifo ekyokwadivaizinga omwana bamulere ng'omwana omuto w'emyaka 6 olw'okuyimba bye muyimba abalaga nti nabamu mwabaga tuyimba nnyo mbuffe tusinga kati omwana omuto myaka 6 ayimba bemukola ki bemuyimba awo oyo omwana alinga nabbi alinga abalaga nti nno nedda abo ababatiisatisa abayimba naffe tusobola obiyimba emyaka 6 kati munoonye ekikolo kya music yaliwa bwekiri so Ziza awo wenyini omwana oyo omukonyeko mbadde nzijawo omwana wanze ne taata we najja taata we yeshe kazembya nfuna yokuba yalaka amanikaza nnyo alaka yamanyi nti no babeko jaka yita manyi nti byaddala kuyimba yamanyi nti bakaza nnyo kaza mawuli gakogeddeko biki so taata we gege yeta kati amabasinga bagenda marketing ati bamanyi nti no waliwo n'abayimbi ngo bimba kuba ku TV nenga bayimbira bwerere taata we bimba ku TV ne radio kati waliwo abantu bamanyi nti no bojja bakuleta ku show no kwate microphone biki nti no ofuse wakabi neba baba kusasulidde Tata we wazze mu myezi ebiri gyakanzemu akoze salon eri wafe milioni 6 bayimbi amu balemereddwa ebintu bye badde okamba butafuna a blessing waliwo omukisa nga omuntu ng'aliko omukisa gwe kati waliwo nate n'omuntu nga
olusinga etis kwekolesebwakwe naye ate bw'aba akoze business ate kati ekyo kyekituufu kyalina okukola ki kubanga business ate esobola n'okubanga ate erabirira n'omwana we abaana be bazadde ne batandika n'okukitegeera nti taata akola ki naye ate bya music byagendamu ekisooka kaliya ye tekola ki tekompitinga wabula okujjako ate kufuuka nga abantu ekyokusekerera nti nga mumufuuka kyakusekerera olumala omumusekerera nga ate mukiyite anti banagala mwagala biyise kati naye ng'ate bw'aba yakoze nga saloon kyamanyi n'omuwagira kati ate kyegambye nti afunyemu ebintu bingi nti erinnya lyalina nze nange nsobola okugenda mu saloon yakole ki ate nga ongenda musasula sente zesani musasulidde mu byakuyimba kuba nsobola okugenda nangamba okupepeta mitwalo 2 nenga sasula naye ate mu kuyimba ate nga oluusi badde sigenda gakola ki gamusasulira kujja mulaba so kitegeeza nti obwabanga okolesebwakwe ngaala ate nga busaluuni business kitegeeza nti muwagira agende n'ekyo awo wenyini ziiza tutunulye omwaka guno abayimbi betanidde ensika ya politics ogira wa 2021 kuba okomyewo ate byenkwataganyako ya politics byebiki so gwe towagira bayimbi bana bayingidde politics Kamili alangidde bwa meya oyagala banziti abayimbi bange tobayingiza namwe ebiki bya politics so baveeyo bakola nayo ki era nze mbayita babiveemu bajje kubanga baweebwa amaanyi agasinga ne politics oyo Kamilioni Bobo Bebe Cool amaanyi ge balina ovuddeko bana abaana abakyapanga abo abaana amaanyi ge balina saabwe n'abantu babafulenga basobola okwogera ebintu ebiyamba ensi nga boogera kakati wali ate nze bagenda batta nga balina binnebyatannayogera byesinawulya kuba mu bo olwokuba mu bo kubanga Kamilioni Bobo Cool Bobo Wine alina amaanyi okusinga ne president agenda muteekako obunkenke amalize ngo bamutadde bafrizinze ebintu bye batanze okukola kiso oyo batumotivate nze naffe tandise okuyimba bakulu baffe nze mbaagala mbalaba bannyumira kanate gwe bayingiza ebyobufuzi kati kankuli kambaninga ebyobufuzi wano otegeere ombulire n'ekyamakulu ekivaamu Bobi Wine ne Bebe Cool bakola ekivulu mbasubire kubanga buli muntu aleeta abantu omutwalo ogwo abo abaana buli muntu nze Bobi Wine musasulira emitwalo egi ne Bebe Cool babatimbi wali mu kisaawe nsobola basasula emitwalo emeka 5 oba VIP ne basasula emitwalo 10 emitwalo 5 baba bafune buli omu alese mutwalo gw'abantu basudde emitwalo 5 ziba sente mmeka omutwalo gw'abantu ku mitwalo 5 ziba sente mmeka si milioni 5 buli omu bw'aba alese milioni 5 mu lukalu ne bakola ne VIP nga buli omu alese 2,000 eza VIP ku mitwalo 10 2,000 eza 10 ku mitwalo 10 ziba sente mmeka 10 ku mitwalo 10 milioni okimanyi nti shemo yabo nga bakoze show Masaka ukaba basobola okufuna abantu kale tubabalire mutwalo gumu ekisoboka kuba ne Bobi Wine kati abafuna omutwalo gumye gw'abantu wali Masaka okimanyi zizima milioni 10 ku mutwalo okimanyi milioni 10 buli muyimbi tumweko milioni agaga neze otegeseza ne posta ne bisigala nebyo binatu bijjako n'abakozi okimanyi zisigala neze ogenda okuyambamu abantu abo abali ku kyala abategeera nti nowabaddewo eyo kyebayita okukunganya kubanga abo abantu babaagala ennamba gye bakunganya ze ssente zivaamu kitegeeza nti mu mwezi oyo omuyimbi waba ayimba esho 12 ng'afuna milioni 2 ziba ssente mmeka ng'afuna milioni 2 ziba ssente mmeka Bumbi of course ate omwezi waba agenze mu parliament ng'afunye omulimu afuna mmeka tayinza zifuneza abasigala kusala ina commission na kakati ekyo kibalo ki so awo wenyini ziza tuvuddeyo eyo okomyewo njagala tutume politics tuvuddeyo abantu balese ensasage ebigambo byogeddwa ziza okomyewo package eri etyango okomye mu music era nze ngaze natandise package yango Juliana mu music gwenyimba nze soka byenyimba siyimba mbonno nako yebicha nyimba obaka bwange bujjo kuva ku nyimba zenze nyimba oziwulira ziguluma nasomye nti obatu nasomye ku mulembe guno ense kunyega n'okusinga kati kubanga abatasoma tukozesa bakola ki basoma mwabali mu media mbulirayo mu presenter mu media wano nga ina degree abasinga ba diploma nange ndwa diploma kyenkugamba kitegeza nti nno ensi kati erulingi w'abantu bamanyi omanyiki kitegeza kiri kye wasoma genda gye kikola gyoba okikola ki gyoba okikolera kati nze bafana sawa nsobola okuddayo nensoma koosi y'ekyo kyenjagala okukola ate nga nsoma ntegeera mmanyi katonda mwebaza nti nno kale abasinga bagamba nti bafana ndi school drop out naye nsobola okukola ekintu ng'omuntu yasoma bakikola ki okujjako omuntu oyo yasoma kyansinza okunsingako okukola ebintu tufena tubeere bulungi okujjako oluzungu ayinza okununsinga odduga endebuziba okitegeera naye bwe tujjako oluzungu muganda wange
okitegeera tusobola okubakola kati kyenjagala okulaga nti nzenyimba pomini nkunyonyola nti nyimba zenyimba nga za dancehall groove nti pomini nenkunyonyola amakulu gaakyo nti bikini weya nti okitegeera ffenna abazitwaga nnyo okulaba omuwala ng'ali mu bikini weya okitegeera ne tugenda nkukubidde amavuunya nkugolola amavuunya bino ebikyamye ebyo byekugamba abantu bakyamye omuntu akyamnenja negansunasuna ngasuna no feeling ya reggae nenjuketa nina album ya reggae gyendeeta nina album ya reggae gyendeeta nina album ya discipline kitwatandise okutaaka ennyimba nkomyewo ne kingdom bwe bwakabaka dancehall bwabafana tabaddewo n'akoma bwe bwakabaka bukomyewo obubaka buli mu kingdom okitegeera kanze ne tujja mu bizibu ensi nayo yennyini bagibanja bwe tujja mu bizibu ensi nayo yennyini bagibanja kitegeeza olaba ensi eri mu bizibu nti babadde basoma budget yayo wagiwulidde nti eggwanga lyaffe balibanja ne budget esinga eyeggwanga kitegeeza nti gwe omuntu wa bulijjo tolinayo kuyambibwa kuva mu gavumenti olw'ensonga balina kusasula ki ebbanja eggwanga balibanja kati gwe oyinza okugenda n'osanyuka n'olya ng'ofunye ssente ng'ate tosasula bbanja oba osooka sasula bbanja oyinza okufa empya set amakanda g'osabukulidde amapya ziza ku albamu eno empya gy'oleeta kuliko collabos definitely collabos kwe ziri nyingi kubanga ezimu nyimbye n'abayimbi bato owadde omukisa sina mukisa business nze okuyimba kisobola okuyimba n'omuntu akayimba ne kanyuma ate yena addamu nayimba akayimba nga kafu nze kitegeeza nali muteeka mu business yakwata mu nsawo n'akola ki nasasulira oyo project basasula project nasasula studio nasasula buli kimu ku standard gyokyagala nemukola akayimba so tewali nnyo strings attached mbuno oyo muyimbi musayiniinze oba ngenda kukola ki kubeera ne era gwensayiniinze era department njigira mu ndala nti ono muyimbi kati mukoze eki nga maze omwekanya nti yono muyimbi gwejagala okulaga abantu zibuli gwe nyimba naye nti mulaga nti nno yasinga tuba mu business genda gati okuyimba business nawe osobola okuyingiramu nga bokola ki ziza ng'onayimba n'omuntu alina kuba na sente alina kuba na talent kyekisooka bwe nyimba naawe then kubya sente ate kiba sente ate era si buli kimu bwe kiyimba olwokuba sente era kyo nsinziira kiina bubaka waliwo omuyimbi nga talina ddoboozi yimba naye ng'alina obubaka nga bona owulira ebintu birimu obubaka naye nga eddoboozi lye si lyeryawo muli competinga okitegera mu competition waliwo n'omuyimbi gw'oyimba naye nga muganda ge mu maloboozi akasuka n'owulira nga n'olutuko lukoze eki kati nga woyimba naye naawe akuwa vibe egamba kanyimba olwa feeling eri mu ddoboozi lye okitegeera ziza wetubala ennyimba z'olina mbumbi bwe kyotandika kuyimba paka eziri kati tetumanyi zitanaba kufuluma oli mu nnyimba meka zitanafuluma retubala zitanafuluma tubaye zizakafuluma out z'olina eziri out eziri mu bantu buli lwakutaano nta oluyimba ku youtube channel yange buli lwakutaano kyenabagambye buli lwakutaano bwesita video nta audio naye nga buli lwakutaano nina okuta oluyimba so wetubala abalamu ebbanga lyewakayimbira oli mu nnyimba meka so labana nyimba zange kwasi zijjukira ziza already nyimba zange ndofulumya nina album esukka wanga 20 basa tukazirike nyimba 20 ziza au wenyini bafana copyright e Uganda stand yo ku copyright copyright teriiwo lwaki olwoza teriiwo kubanga abasookawo tebaagala kibeere bwe kityo efe twagala kibeere kyo batera okuyimba tetuyimba twedimba kuba sinfunamu ki ne bwe siyimba nenkana n'ayimbye kuba naye ayimba era just kukakasa nti nno ndi wendi nenze kati bwe mba nali njagala kukola erinnya nalikola nentekawo brand yange era nomulimi binanga ayimba wali era aba mu mmere ya leero kunoonya kasente nagiza nasasudde amabanja gange nakoze video endala nakoze eki n'emiziko wano oyimba ne bakusasula obusente bakusasudde oli bwabuli alaba bungi naye obuteeka mu music otambula kuba music wakusasulira kituufu music waffe wano olina okusasulira ku buli kintu n'atamuza akayimba wansi eri ku ground bakusanga artist muweeyo ekyesatu kigeza music yafuuka business ziza awo wenyini njaga tutunye projects 2019 twatadde Kingdom ne tuta ebizibu ne tuta katika nkolage twatadde Kingdom twatadde video 2 omulundi gumu ne tuta ebizibu ne tuta Kingdom ne tuvaawo ne tuta olimba baluyita abatalina ndongo bakukaaba nnyo okonaani aba batalina ndongo bakukaaba nnyo kakati ne tuta akayimba ne tuta akalala akagamba nti abayaye baawano nga boogera abatalina muziki babo boogera bamalaya bakuno nga boogera akutakanyine febusi ate naye yakasanga mu studio n'ateekamu amaloboozi ng'agamba akayimba kano mpulira kankubye n'alipiramu gwe kyoyise kuba munafuya naye nze nkiyita nti namuwa vibe n'asanga akayimba mu studio nagenda okudde nga producer ngamba kati fefe yataddemu vaasi olw'ensonga vibe yamukoze eki kyekikyega nti bw'oyimba akayimbako muyimbi munno n'afuna vibe n'ayimbamu kiba kitegeeza nti nno kalimu omwoyo
nze bye binzizaamu amaanyi tewali kirala kinzaamu amaanyi okitegere ye muyimbi muno ku appreciatinga wakawo nga toli nayo ofuna kyegamba olina yanga toli nayo so tulina akakemba akaita boogera ne tugenda tukuba akayimba ke bayita kabalagala ombalagala kayimba ka mukwano ako nako nakayimba nafuti muyimbi mupya bakaita kabalagala okolaki abayimbi abamu babadde underground naye nga temunnaba wannyoki chansi ya matu naye nga abayimbi bayimba bulungi ne tuyinfulira bwe tuba ku kabalagala ne tufulumya akayimba akayimba tulina akayimba ke twataddeawo bakayita tulina akayimba kano bakayita nsampling tata wenyi ako kagenda Friday Friday no kitugenda okukona bakayita kunninga bakayita kunninga njagala kuteeka kunninga aba abanepima abali ku minzani akati ye nninga ejja era bubaka bwe tuleeta bujja bukwatagana nti kingdom ekomyewo ne mu kingdom wadeze ebizibu bingi era tezze na bagamba bannange bitezze na bikusinika mannyo kingdom ezese ebizibu bingi kubensa erimu ki ebizibu nekkuba erigenda bamwange tebannalikola mama wange bakabali nokusimba emiti gy'amasanyalaze emyaka gyonna okuva emabega nti ensi ndibo nti abasinga kutitwa nti kati tukyali mu bizibu ebyo so kati ensingi kingdom ezze naye esanze waliwo ebizibu ne tubiyimbako abantu balage nti bannange tuzze ebizibu bingi naye katubabuulire ekiriwo kiriwo ekiti tokuba abantu bizibu byo mu maaso gaabwe bajja kukumalamu amaanyi nebyo badde olubiri okutuukiza bikoleme kukolaki ebizibu bijja gwe sirika kwatagana ne katonda we yakutonda mugaye mukama gompisa mu bizibu bino bwe mbiyitiramu bwe nti ngenda kuba ntuuse ku kiddako ke kayimbako ebizibu ako kituufu wadde omupiira gwakulema okusamba nga Ronaldo wagezako ne bigana mundayo ne wevuma nnyoko jjajjawo ne kitaawo lwaki bazaala olaba ozunga olaba obulidde otulo embeera yakufuula nakatiro ebikoligo bikubuziza otulo naye nkya waliyo kabuuti weewuuba 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 rupirupi weewuuba yunoli ulira abe ebizibu ewuwo bisiiba byezimba bisiba byereta naye nkusaba saagala obiveeko pull up ziza management empya gye wafuna bagiyita batya gyokola nayo kusaawa zino gyokomyawo nayo management eno okusingira ddala tunuulira nnyo ekigambo kye bayita magic town music ekigambo ekikulu twalinanga magic article kyali kaki ezo zonna slogans ziteekawo okitegeera ezo zonna slogans ziteekawo buli lwemba ngenda okufulumya obubaka eba article ekigambo article buli lwemba ngenda okufulumya obubaka naddala ngenda suula verse buli oli akagambo article mba nsuula article mba ngenda kusuula obubaka buli oluyimba lwolianga akagambo article okitegeera mba ngenda kwasa ebyo bigenda kwatika mba ngenda suula obubaka ziza bani abakuyambako management oganyo gyatuukiriza okola nabo kati webale nnyo ekigambo kyogedde kikulu nnyo Rupi management nulya Magic Town naye ate owuliriza abantu bano nina omukulu gwe bayita Sam Kawali w'Ensenene oyo akulira abantu bano oba yabali waggulu awo nina omukulu gwe bayita Wayiswa abo abakulu bali ku management nina abamanaginga social network nina gwe bayita Jericho ne gwe bayita Gaddafi oyo Gaddafi ne Jericho abo bakwasaganya kye bayita social network bakitunzi ba social network n'okulanira social network then tuyinayo bamanager b'oku ground tuyinayo Kisule Sulaiman tuyinayo Bosco Music badde ngenda kwebuuza nti muganda wange Bosco ate tuyina Bosco Music abo bamanager b'oku ground tuyina Bosco Music tuyina ba DJ tuyina ba JTB tuyina ba DJ bakube bayite bute bakuba itebute tuyina JTB tuyina abali mu security ba Umaru Owino okitegera tuyina Umaru afande Umaru abali mu security ne tujja ne tuserengeta tuyina aba managing omuyimbi yennyini kati nga mukyala wange Irene Mbabazi oyo mugo yakulya managing abayimbi aba management managing abafana Irene Mbabazi yagikulira tuyinayo ba designer kwa Patrick Collections ne ba designer abalala bamuyambako naye nga ga management nene eweza abantu abawira ddaka tuyinayo kuba ebyuma tuyina abayimbi abagenda okujja okuleta tuyina management NS ewera abantu abasuka makumi asatu so ziza ani mutufu okubokinga for in terms of tuyina numbers zasobola okuba tuyina offices okay offices ziliwa offices ziri ku luguudo ntugenda zigulawo tuzigulawo next month ku luguudo lwaffe lwa Ntebe Road offices zibadde Buziga ne tuzijjayo ndoza walize ku office najja ke Buziga na news maker bajjako ne tukyusa location ne tuva Buziga kati tuzezza na ku Ntebe Road tugenda zigulawo soon era ezo record
label egenda kuba eggulawo gye bayita Magic Town. Record label egenda kuba esaninga abayimbi, egenda kuba etegeka ebivulu, egenda kuba ezimba musical, egenda kuba ekola ssente n'okuyamba abantu ku ground. Waliwo obubaka bungi nnyo nnyo bwe tugenda okukolera abantu ng'abantu era bw'owulira batutimbye bye tulaga oba tobirabangako kye kisooka gw'olina kunoonya ssente ze baba bakusabye n'ojja ne tubikulaga ate ssente z'otuwadde tuba tetulina ffe gye tutwala ssente. Yatuwadde twagala kuzimba bye tuliko tombi tugenda bibalaga bamama baffe tubazimbidde badde batusoma okulaba mama nga atali eyo ebira bitwagala okubalaga kati then tujje waliwo ebintu byetutandise okukola naffe ebituyambako ebadde bituleetera okugamba nti tubuzeemu tusobole okwetereeza tukitegera tusanyuse ku bazadde baffe tubaweereza obeereko ne mama wakutume akadomola k'amazzi okamuleetere otegeera naye ategere nti yazaala omwana obuvunaanyizibwa tukola ntuwagguuka emyaka olowooza munno oba okuze nnyo ziza nga tudduka obubaka obusembayo eri abawagizi oziza abafana 2019 amaanyi mangi okumyewo media obubaka obusembayo tweyagalize obubaka obusembayo tusomesegane obubaka obusembayo bwe tuteyagaliza ensawo egenda okukoma kubanga kyobamanya nti nze ziza bafana ne David Lutalo ne Eddie Kenzo ne tumala tukola ekivvulu ekyo ekivvulu sikiwa nti kisobola flopinga kitegeeza nti nno ebyo abantu bagenda okulaba omwaka guno era nze byogenda okulaba nga ntudde ne Eddie Kenzo nga ntudde ne amanyi abo kati akamba abakulu bannange